Jaki wane ekiteredde. Yennyabo. Nina mukwano gwange ayina obuzibu. Obuzibu bw'ayina bambi yazaala omwana nga yakamala senior 6. Kati wenjogerera omwana oyo awezezza emyaka 9. Naye okuva le yayawukana ne taata w'omwana oyo nga tannaba kwawukana ne taata w'omwana oyo yafuna olubuto awo olwokubiri ne luvaamu kati ne baawukana n'omusajja naye okuva olwo taddangamu kufuna lubuto lulala yafuna omwami omulala era ali naye bamaze emyaka taddangamu kufuna lubuto lulala naye asaba omuyambe omugendereko eri abawuliriza abo nga bulijjo maama bw'oyamba abalala naye omuyambe bambi ave mu buzibu obwo kubanga mu butuufu awulira nga kimumazeeko emirembe. Mbadde nsaba nkuweereze ku nnamba ye omukubireko akunnyonnyola ebisingawo naye bambi asabye amannya tugasirikire olw'omulimu gwakola kukiteredde kuno mumanyifu nnyo. Webale kuweereza mukwano yenze maama Jaki wane ekiteredde nkale munange wange mukubirako akunnyonnyola ebisingawo nkale naye ennamba ye yeeyo neyansiza nnyo mukwano neyanzege ye maama Jaki ekiteredde kati gwamuliriza kakkana owuliriza Beat FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga era nga we tuli kati ku ssaawa eno tugenda kuba tunoonya omukyala atunnyonnyole byali bitya byatandika bitya byatuukawo bitya n'ebirala bingi nnyo n'oluvannyuma gwe ng'omuliriza wange onooteekako ettaffaali. Hello wanji nyabo gyebaleko nyabo kale nyabo nawe gyebaleko nyabo kakati mukwano nsaba onnyonnyolemu embeera gy'oyitamu gwe ng'omuntu. Kakati jengo wanje nazaala omwana omwana ngoyo namuzaala nakamala senior 6 waliwo embeera kale nesigenda ku campus nenfumbirwa omusajja nga tuli bavubuka ffenna. Walina emyaka ng'emeka? Nayina nokubanga nakola ebibuzo nga nina emyaka 19. Kati nenfuluma bwe nafuluma saalinda na results kudda kubanga nzikire omwomulenzi oyo nagendayo mu kiseera. Kakati netweyagala nafunirawo olubuto olwoyo omwana nenzaala omwana. Bwe nazaala omwana netubeeraawo naye embeera yakweyiya nga bwomanyi ebyekivubuka. Bazadde bo baakikkiriziganyako? Tebakikkiriza buli waka naddukawo buddusi. Kati bwe nfumbirwa omusajja oyo okuzaala omwana okuzaala omwana ng'abeerawo kubanga yakula kati omwana alina emyaka 9. Embeera yatuuka n'etawuka ewaka omusajja anya omwenge buli wagunywa nkuba nga nkuba nnyo mugamba njagala kukola nnemeseza okukola nembaako wenfuna omulimu nannemesa nenzira ewaka nentuula ewaka. Kati n'agenda ebweru komawo olwo omwana akyali mu mwaka 1.5 n'agenda n'akomawo simba. Kati netuyingira ennyumba yaffe bwe nayingira ennyumba omusajja n'agenda nadda yali teyamala emyaka 2 yamalangayo mwaka nadda. Bwe yadda nayina omukozi ewaka omusajja n'amwagala bwe yamwagala nze nenkyankalana nga mpulira n'omutima gwaffe eri omusajja mbutufu nga namukoowa naye netubeera nga twagala okuza ku mwana beti twagala okuza ku mwana omwana n'abula neŋŋendako mu sikaani ezaayo kale nga sigenzeeko nga sijja kugamba nti oba nagende no Kampala wabula waliwo nkozi hospital ndimanyi gye nasoera ne bansikaninga ne balaba nga amazi malungi neŋŋamba oba kiki ne tudda ewaka kati ne batugamba tugendeko mubamulerwa abo abafumba eddagala ne tulinywa beti nendinywa eddagala ndikola ki nerigaana nembeeraawo after omwana yali aweze emyaka 5 nenkivaamu neŋŋamba omusajja ng'embeera etabukidde ddala ewaka omusajja alinga agudde eddalu nga nkuba nnyo nenkitanze nenvaayo nenzira ewaka ewa maama e Kampala. Kati nagenda olaba nga n'ewaka nyigirizibwa nga ne maama ngamba kati ogwonookoma ku mwana omukuba nga nkuze katulina emyaka 29 ng'ate ninaawo omusajja omulala awo nenfuna omusajja omulala nenfumbirwa.
kati bwe nafumbira omusajja omulala ye alina abaana be 3 Beki nange ninayo omwana omu naye maze naye kati emyaka 3 sifunanga ku lubuto paka kati nyenzeeko muzisikani esembyeyo nkozeyo emulago nga bandaga ndi mulamu nga misinzeemu copies neziyongeramu nga weeks 2 n'agamba nimugamba nina ngendo laba bleeding kati awo neŋŋamba lwavuddemu oba okitegeera ng'omuntu era ayagala amaka gabeerewo kati paka bwe natuuka nempulira nga nkooye kubanga treatment eyali esembayo dokita gye yali aŋŋambye nga nina kuddayo mu gwakusatu nga dokita oyo gynecologist oba bano aba bulijjo nedda nga kyoyogedde kyosoose gynecologist ye department eyo gyakolamu yokka kati nentuuka bwe nagendayo kubanga yatuuka ekyala naŋŋamba kati eno treatment bwe ngenda kussa ku y'empiso ekizibu ekyange kyakufuna mwana Beki. Kati gwolowooza kiki ekikulemesezza okufuna omwana? Beki wayinza okuba nga waliwo obuzibu kubanga ngeze kugenda mu by'ekizungu biganye nengeeko mu Kiganda ate bo baŋŋamba nimbo waliwo eyansiba lwakuba bo tebamuŋŋamba kati nembeera nga sibadipendingako nnyo naye nga we bampa eddagala ndinywa bwe ngenda mu kizungu kati awo wenyimiridde Beki kwe kugamba ngezeeko okufuna optionyo njogere kukona muba muyinza okunfunira ku ddagala omuntu ayinza okunkebera specifically naŋŋamba lisandu. Okay, kati ku ddagala ly'okozesezzaako erya habo olimanyi bulungi oba tolimanyi? Sirimanyi kubanga nfumba bampa mola nenywa nenzirayo nennona eddala sirimanyi. Tolimanyi. Okay, kati wogereko n'abawuliriza abaffe. Nkale nnyabo. Neyanza okwogerako naawe. Nkale nnyabo nange neyanziza nnyabo. Nkale. Ngawuliriza Beats FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga obiwulidde ebyo ayita ku WhatsApp nkusaba bw'oba weerikodinga ajjako radio gijjeeko ekirala kozesa ezitasukka ddakiika togenda mu ddakiika koma ku sekendi 4 oba 45 kijja kuba kituyambako. Neyanziza nnyo mukwano Mama Natabi. Senga waba niwasuza otya nno nnyawo nze Mama Natabi ekyengera ennyabo kati mukwano gwange oyo omulungi nze mbadde nga musaba asooke akozeseeko ku kinankani kye bayita engabo ya kabaka cactus tree. Waliwo ekintu ekyo bayita engabo ya kabaka bw'aba asobola akifune atemeko obuggwaggwa obwo akiteeke mu blender akikube kibeerenga juice akinywe n'ekirala alye nnyo greens nnyo greens ezitali nsiike nga za boil azirye nnyo n'obuyuuni bwe bayita obukupa amagi bwe ganaabeera nga gali wala gajja kusembera enkwaso ze ziyinza okuba nga ziri wala zijja kusembera ku mpimpi ajja kusobola okufuna olubuto. Nze Mama Natabi ekyengera. Neyansiza nnyo engabo ya kabaka gye bayita cactus tree ekintu ekyo bw'okisanga kiriko obuggwaggwa era batero kigamba nnyo abalwadde ba kansa okukikuba mu blender ne bakinywamu supu. Tetukolera ono yekka bangi nsaba nammwe abayini mu mbeera y'emu ey'omukyalo ono naawe nkusaba owulirize ate tuleme kudda mabega ab'ekiteredde mbatumiddeko nnyo wangi mukwano. Owange madamu Beki webali kuweereza ono jjajjammwe kaakati omukyalo oyo kyenjagala akole njagala anoonye entuntunu ennene afune kye bayita ekikwaso bw'aba akimanyi ekikwaso oba afune abantu abakimanyi ekikwaso ekyo abigatte wamu afumbe eddagala eryo agenda ddisuza ku nsuwa naye ng'erimu amazzi n'ensuwa yaffe gye tujjamu amazzi ag'okunywa akeere ku makya nga tannalya akantu ku saa 12 anywe ettampeko anywe kawungeezi 12 anywe ettampeko ono jjajjammwe. Neyansiza nnyo jjajjaffe yongera ku bya jjajjaffe wangi. Ekisooka ono omuwala baawe gwe yakwana eyali mukozi ow'ewaka baayina ebigambo ebibi bye baayogeranga naye oba mu kulwana balwana oba nedda. Ekirala mu kunoba baawe yali musanyufu oba nedda. Bw'aba yanoba ono omukozi yamuleka mu maka oba naye yavaayo ng'avuddeyo.
nekirala kino kigenda eri abasajja baba mumanyi nti omwana w'abandi omuyisa bubi bw'abanga kuvuddeko tomukola kibi bambi muleke agende emirembe afune emirembe mu bufumbo obulala Lawrence Nakasero weba okutuweereza maama neyansuza nnyo n'abe Nakasero bandabire mukwano ekikyenyiza omugamba bw'abanga agenda kwegatta n'omusajja awulegulogulo nti abuuke like 40 times ng'obuuka naye ng'ofunye amagulu buli bw'obuuka ng'ofunye amagulu nga amagulu agagenda okutuuka ku lubuto kikuyambako munnange amajja okusembera ekyo kiri confirmed era nga kikozeseddwa nnyo abantu ab'enjawulo bwe kiba nga kya Kiganda agenda afune enkulukuku oba ekiswa ekifulu ekyafuluka kubanga bebasibira abantu abakusiba okuzaala ekyo agenda kukwata asimeko mu makati waakyo waggulu ku mutwe gwakyo akifukemu agambe nti waliwo omuntu yenna yansiba okuzaala ansumulule era neesumuludde ntandika okuzaala ekyo kijja muyamba kubanga omuntu bamusibira mu nkulukuku oba mu kiswa ekifulukwa zese Nyanga Ramadani nga sidde ono mu kafunda beki neyanziza nnyo neyanzege akapya konjigiriza ke k'okubuuka 40 times ng'obuuka ofunye amagulu wallahi akombadde sikamanyi nti amagi gasembera aya base yongereza ku bya Ramadan. Hello nkale munange Mama Jackson ekabutemba nkuulira maama kati bambize kyembadde ngamba alwala bulungi mu mwezi gwe waba alwala bulungi n'avaamu afune enkwanso waliwo ekidagala kikwata ku ngoyi akigire bulungi akiyenge akyesabike bulungi wati wansi ku mpale enkwanso amagi gajja kusobola okubeera obulungi ekintu Oh no. Wanje. Mama. Tata. Oyo David Salinga bulijjo. Ensozi bbiri wano. Naye nze kyembadde njagala okusooka okugamba maama wange oyo. Esebo. Asooke yeekwate Katonda asabe. Era naye akimanyi. Bw'anaaba asooka okwekwata Katonda. Bangi bazaala nga bakatonda abajjukira amagi ge gakyali ewala bw'anaasembeza ekyo mu mutima gwe nti teri akizibu kye bamutuusaako. Ajja kuzaala mu linnya lya Katonda. Amina neyanziza. Omulungi wange. Mami. Wanje. Webale kuweereza. Esebo. Amanya bampeeri yakaloke nga ndi eno buyinja butoole gomba. Esebo. Nekyenteesa. Mama oyo agumiikirize kati toleta alinayo ku mwana ate n'omusajja alinayo ku mwana naye ajja kwagala okozesa eddagala eringi ate mwonoone mu lubuto. Nkitegeera. Agumiikirize omwana ojja kulaba buli akyalina muwala muto. Neyanziza nnyo munnange wano tuteesa tuwabula tulungamya olina Rebecca Jingo mulamu wange gwogamba otya mu nsonga eno. Mami Becky omukyalo oyo ngenda mu ekikolo n'eddagala naye njagala abe ng'akimanyi nti ebintu bino wammanga tabikolangako. Bw'oba nga tojjangamuko ku lubuto mujjamu embuto ne mukasuka abaana mu bufeero oba mu nsuku. Bw'oba nga tofunanga ku kyana kyambwa nga kifudde oba embwa nga efudde n'ogikwata n'ogisuula kasasiro. Bw'oba nga teweetabangako mu mikolo gy'abantu abakulu abaziika abaana abatakaabye. Ebintu oba nga tobikolangako. Njagala wejjemu stress nti buli w'ogenda okwegatta n'omusajja olina ofuna olubuto ekintu ekyo kyejjeemu. Njagala ofune sukaali, funa sabbuuni n'amafuta. Okyabe enku akanywa k'enku ofuna omukadde nena gwomanyi nti yali muzadde n'akoma bukomi nga yali azaala omutwalire ebintu ebyo omugambe jjajja nkuleetedde ebintu bino eno n'ekinywa ky'enku kino eno bwewakoma okuzaala bwe njagala ntandikire njagala onsabire bwewakoma okuzaala nze bwe njagala ntandikire ebyasiba oluzaalo lwange byonna jjajja nzize kuleetedde ekinywa ky'enku kino obintikkuleko okwata ekinywa ky'enku ekyo tukubaawo omufumbirire webba nze nanyonjoloza Dubai. Neyanziza nnyo maama olina Rebecca Jingo.